etteeka lyayita obufuzi bwe tulina bwa bibiina multi parties. Ate n'okizuula nti buli party erina kala yaayo, so buli muwagizi wa kibiina kye ayambalanga party ye. Naye kyetufunye nti olwokubanga nti aba red bangi nnyo, meaning ate nabo embracinze kala yaabwe, kati babadde bakola orders, you know, nga it's an opportunity to us okubeera nga tusobola okukola kasente, which is normal. Tukolera mu kutya, first of all mu bugubi bungi nnyo. Sebo nze n'okufuna interview ku TV sikyafuna interviews. Era we bate yayambaza Bobi Wine ebintu byabwe ebyo oba kitegeera waliwo okuboolebwa. So ebintu bingi nnyo bikyuse mulimu guno nti people can hardly remember nti nkyaliyo. Bansiba ne baagala banneerabiza ensi. As much as abantu banwanirira, naye ate tulinawo a larger platform ngeya televisions. Naye ate TV nazo kati zitya okuhostinga omuntu nga nze olw'okubanga nakolera avuganya ekyambalo ekyettanirwa buli muntu. So temwetaaya, temwina that freedom. We don't have that freedom to operate, to work and express ourselves. Lwaki ne ku nnyonyi yaffe ya Uganda kwa katuzo tugenda ne Bungereza? Nakisaba nakodda naye nga bw'omanyi okweyagaliza kungi nnyo. Sagala yobanira kwogera bigambo bibi ku nsi yaffe kubanga interview ni jagenda viral. Naye njagadde ekyogere eri abakulembeze abo abakitwala bakirabe ntungira ntya ku American Airlines nonnemeso okutungira ku Uganda Airlines. Mwagezaako ne bagamba ne concept it's written, it's on paper na sabadda it's there. Nentungira ku United Airlines, it's an American Airlines. Nentungira ku Emirates, nentungira ku KLM, nentungira ku Turkish Airlines. Nnyonyi ez'enjawulo lwaki onnemesa okutungira ku Uganda Airlines one nga kigenda kugitumbula. Oba nfuna bulungi? So kanye n'ekikolera eri gye bakyagala. Bakuwa nsonga ki? Olya nga gwozibuusa amaaso. Ensonga ze bampa zaali na nnafu nnyo. Mugenda mu bbanga musaabala nga gw'otunga. Abalala bajja kuba bali ku game, bali ku tokotoko. Tokotoko ye TikTok. Teri abalala nga bali mu gogolo. Gogolo je. Nga bali mu Google bagogola banwanya bali ku zi iPad. Abalala nga bali ku fake book ba fakinga bateeka ebifaananyi mu filter nga nze ndi kuki kyalani kubanga a sewing machine to me is the first oba it's my immediate gadget. Gwenga woberera ku simu nze mbeera ku kyalani. Mambas. Neke hago yikoyambala no ginja. Awadi. Mukiba kimanyi okachwange. Ago ko mulinde. Kati gwatwa munnange temanyi gye tuli olugoye mwambazi tutena dakika zizo kuchalani dakika zizo. Yeah, it's a dress for chicks like her. Chicken back. Yeah man. Bakaita bate? Chicken back. Yeah, katete ikatabo nnyo. Kava kuchi? It's bird inspired. Yeah, it's inspired by the bird, the crested crane. Peaceful bird. Yeah, so Latif sewing on the plane, sewing on the plane. Abantu bangi babadde beebuuza ani yakikola ati yakikolera wa yakikola atya asazi zino. You can Google now. Is sewing on the plane. Zilatifu madoi. Latif sewing on the plane. Sewing on the plane. Simu America, Simu Nigeria,
Semo China, Semo Jamaica, Mwana wa wano is a Rasta man. Latifu, Latifu, sewing on the place. Oh, yatunga kunyonyi. American Airlines, sewing on the plane. United Airlines, sewing on the plane. On Emirates, sewing on the plane. Turkish Airlines, sewing on the plane. Uganda Airlines, xpotv to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira, tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 011412 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Oyo omwana ayagala okusoma because at Latifu Academy we target interested learners regardless of age, race, gender, religion or level of education. For as long as you have interest, you are the targeted person. Tukimanyi bulungi, it's the level of interest that basically enhances the speed of learning and the level of creativity. Bw'oba olina obwagazi n'omwana wa pitu nga ayagala okutunga, bwe ne bw'ogenda Makerere n'okola art no specializing mu fashion designing nga tokyagala nga just muyina fees awaka, era ono omwana wa pitu ajja kukola ki ekyo tukitestingidde wano ku Latifu Academy ne kibeera proven. Nga tulina omwana omutenyo bamuyita Malaika, sorry bamuyita Mutesasira Victory. She's our best young student here. Winning wano mu Miss Little Miss n'agenda Nigeria neyetikengule ya Africa as the youngest. Ngava wano she's a student here. Era yagenze ne mu movie next week nga satu tugenda kubeera mu nominations ku awards bamu nominatinga. Yava wano Kawanda. Teyava wano asomera wano wenyini. Kawanda anti Kawanda okuva ffe we twajja wano Kawanda, it's no longer Kawanda, it's called Kawanda. Only wonderful things made here or done here. So mwana oyo Victory Mutesasira ogenda kugundiye ku handles za Instagram ufune link yeyo mu voting alina okuwininga award yeyo ya movie. Era yagenze na Egypt na handing over cause Miss Little Miss Africa addamu omwaka guno. Competitions aliko ziri ku level ya Africa, Uganda, yabadde ya Africa. Yava wano Uganda nga awinize ya first run up wa Little Miss. Naye nga bamukyankalanyiza nga bomanyi nti anyone can be a winner, basobola okubbira no winninga. Ekyo tukirabye emirundi mingi. Nti sigwe balangiridde nti ya winnings yabeera winner. Era nange saagala nnyo kubeera number 1. Kubanga anyone can be number 1, basobola okubbirwa. Bwe buba bululu basobola okubbira ne bakucrowninga nga winner. Era when netaba mu mpaka za Africa zali Niger, I was crowned with a bronze thread award. Omutunzi ow'ettabwa ennyo number 3 with a bronze thread award okuwininga internship. Sagala number 1 kubanga number 1 anyone can be number 1. Gwe manyi lwaki oli yali number 1
advantage yali nti yali asobola okwogera French nze nali siva mu nsi eyogera French organizers bali Bafaransa. Number 2 abeera loser kubanga aluzinga ku number 1. So number 3 is ja number trinity. Ebintu bino ojja bitegeera bijja kusomesa bweruba mu bibye gwe buli ekigwa mu ttaano zoba kibi ojjamu omukisa ekiri kye nagamba okirongoosa ne sitaani ekigambo izo n'okuba kiyiyayiyaga nga kifunirayo fomati ewooma ye lwaki sitaani tujja kitereeza so kati emirimu gyazeemu gitambula bulungi emirimu njagala okukubiriza abazadde abali eyo statement eno gyenkola esiimuulawo biri byonna. 1 omusango baagugoba sirina musango. 2 essomero liriwo mu mateeka bw'oleeta wano student wo asoma n'akolifayinga n'ebinyonyi 3 oba ekubisa ejjinja limu n'okuba ebinyonyi wabindaba. 1 you qualify with what we call a visa certificate kubanga nga academy yo nga tetunaba na kubeera accredited by the ministry fe twali tulina certificate yaffe gye tugaba bagita visa certificate. Very important skills academic certificate ye visa gy'osobola okufuna wano n'ekutambuza amawanga gonna kubanga example ennungi yenze sirina we nali ntambudde mu ggwanga lyonna nga si nsonga ya fashion si nsonga ya skills. So yensonga lwaki na yiye ekigambo visa nga ate bw'ofuna visa ya America tekutwala Bungereza ekutwala America wokka naye ate bw'ojja ku academy ffe tukuwa visa certificate ekutwala ensi zonna nga bw'ogende China ojja kutunga ebijoowo bw'onoogende Buwarabu ojja kutunga amakanzu bw'onoogende mu America ojja kutunga zijjiini bw'onojja wano ojja kutunga ebikooyi bw'onoogende Nigeria ojja kutunga ebitengi onfuna bulungi. So omuzadde nkugambye ofuna okuba ebinyonyi 3 nejjinja limu. 1 you qualify with a visa certificate, very important skills academic certificate. 2 ogenda kufuna kitwaliise obukugu skills, the skills itself. Tinebo oba toyina bbaluwa oba kale tukuwadde certificate yo ekuguddeko mu nnyanja oba obadde oyisa omukono oba oti mu nnyonyi ng'okutte certificate yo n'empewo n'egifuuwa kiyinza okusoboka bwe kiba kisobose. 3 you qualify with a recognition certificate from the Ministry of Education and Sports, Uganda government. Nti osobola n'okwesimbawo kubanga tukirabye emirundi mingi nti omwana ayinza okuba nga amanyi okutunga nga yayigira ku street nga oba yakoma mu P7 okugeza naye n'ayiga okutunga n'akula n'aggulawo workshop ye n'abantu ne bamumanya n'atandika okukolera abantu abali prominent nga ba lawyers, ba doctors, abasawo baani you know. Naye atungira ba professionals ba politicians baani naye ate we bituuka ebyokulonda ku bifo ebyobuvunaanyizibwa ebyobukulembeze olw'okuba nga ye yakoma mu P7 bamugamba obuyigirizibwe bwo tebukola ki tebuwera toli qualified naye ate nga ba professionals bayambaza. So omukisa ogwo gwatuweebwa DIT era nali njogera ku TVM bwenti certificate yaffe tetwagisasulira. It was out of recognition. That's how special we are. I just received the call nebagamba we liked the ideas of sharing ku TV yao. Jango tusomeseemu how you do it. Kyetusobola okuwa engeri y'okutumbula tukuwadde certificate osomesa abaana nga batikkira. Mu nkola eyo eya DIT mulimu okusomesa experienced tailors and practicing designers ng'obadde otunga tewasomerako ddala naye nga olina obukugu you're practicing era ng'olina n'experience. So kyojja okukola wano you come ne tukolako kye bayise assessment ne tulaba nti tusobola okuwa nti osobola okukola essuuti n'emitendera gy'oyitamu okukola essuuti bw'ogiyita ng'osobola okkidisplayinga therefore you're worth qualification. Era osobola okukwata ebbaluwa yo katugambe otandikidde ku level 2 cause Latifa Academy awards from level 1 to bachelors. Sebo tutikira paka ku bachelors degree. Latifa Academy, yes. Era yensonga lwaki ffe twali twakyetuuma dda nti we are pigwa kubwa in a layman's language. Okubwa kana atolaba pigwa means P-G-U-A. Pigwa gwe wandigambye pigwa kubwa naye nga it's pigwa
postgraduate university of Africa nti tusomeseza abaana bangi from different universities nga batikira dda naye omwana n'agamba nti biri bye bansomesa eri sina kyembifunyemu I mean kantandika ekintu ekipya so abaana abo bonna tubaaniriza ku Latif Academy mu gye masome si wano bokka naye nkola ne freelance lessons nga nsomesezzaako mu America nsomesezzaako e Sweden project yaffe yasembere wagirabye we taught kuba tugamba nti at Latif Academy you can learn fashion from infantry to maturity nga bw'ogenda n'osoma okuva mu P1 paka university osobola okujja n'otandikira wano nkugambye Victoria yatandika ali mu P5 sorry mu P1 nga asomera wano she's now in P6 nga jja n'asomanga holidays naye kati mu kutonga tewali amuwonyamu ngagalamidde ku kyalaani exactly so tusomesa Sweden from infantry twakola project eyo yali nnungi nnyo ne ba students njagala okwebaza I am Human Foundation eyatutwala Sweden okusomesa era omuntu yenna ali eyo gwe bondabako katugeze era nkubiriza buli muntu yenna ngoba tolina mulimo jangu osoma okutunga kubanga okutunga mulimo yes so esaawa yonna Toronto Canada mbasalakaawo kale muneetegekere ngenda kubeera ne performance ngenda ku appearing nga guest designer Toronto mu Uganda Diaspora Convention kyalaani Toronto kyalaani yeri visa certificate ng'ogyeko visa ya Canada gye bampa naye ate ninaeyo visa certificate ya very important skills academic certificate okuva no ku Reggae Embassy y'ensonga lwaki the school sits at Reggae Embassy essomero liri ku embassy gye tufunira ki visa onfuna bulungi saabe Toronto munerinde ngenda kubeera awo mu Mario Trichi naye gero gugolinge Latif Academy in Toronto ngenda kubamba salako nga 11 July kati atuyoke tuvaawo ndoza nzije Ottawa nzije Edmond nzije Alberta nzije Vancouver awo wona ngenda kubeerawo kati oyagala kusoma simanyi olinengo wagula jini nene nnyo abatunzi tebalabika mu nsi z'Ebulaaya nze ndi wano muganda wange nkikola easily quickly simply and cheaply yes era ekyenjawulo mpozi kyengenda okukola mu show yange eyo ngenda kukolawo collection yangoye 10 esooka ng'engoye zino zonna ngenda kuzitongera ku nnyonyi mu bintu bye ngenda okukola mu Toronto ngenda kukolamu ebintu ebiri amazing bingi nnyo ng'ogyeko kiri kye nakola ekyokutungira ku nnyonyi naye ate kati ngenda tandika okukola ebintu ebyenjawulo ku nnyonyi first of all ngenda tunga ebiteeteeyi 10 mu lugendo lwange okuva wano okutuuka e Toronto bye ngenda osooka okulaga then mugenda mubanga musaabalanga gw'otunga abalala bajja kuba bali ku game bali ku tokotoko ye TikTok seri abalala nga bali mu gogolo nga bali mu Google bagogola banoonya bali ku zi iPad abalala nga bali ku fakeable kuba fakinga bateeka ebifaananyi mu filter nga nze ndi kuki kukyalaani kubanga a sewing machine to me is the first oba it's my immediate gadget gwenga woberera ku simu nze mbeera ku kyalaani you can Google Latif Madoy sewing on plan so mubudde obwo bwennyini okuva wano paka Toronto engoye 10 10 mu collection zange zengenda okulaga ku stage nja kukolerawo ebiteeteeyi olwokubanga mu nnyonyi ngenda kukola ebiteeteeyi nga nina obudde nina over 30 hours in that journey nateri kusibamo no wano ndina ndoze essaawa nga 5 ku 6 okutuuka either KLM okutuuka Amsterdam like 7 hours ate wali okutuuka Toronto nina about 15 hours naye of course mulimu zi stop kati olugendo lulinga mu 28-30 hours so mu bbanga eryo lyonna osobola okukola ebiteeteeyi bingi nnyo so kyengenda okukola ngenda ku displaying ebiteeteeyi byenkoze it's going to be osobola okubetinga kubanga fashion is a sport to me you can bet on my outfits mbikuteeraawo tugambe nti ekyo tajja kikola mu ddakiika 3 nkugamba ajja kikola musobola okusibawo ku ssente tujja kubetingamu kwawe tugenda teekamu ebintu ndoze kuteekako zange otegedde ekintu zobola so kijja kubeera nice nnyo naye nga mu kino
ya kigezaako okusiiga ekifaananyi ekirungi eri industry yaffe ya fashion nti kizeemu abaana essuubi nti osobola okusoma fashion n'omufunamu ebirungi byonna. Ekintu ekyo kigattako ku industry yonna wo. Lwaki ne ku nnyonyi yaffe ya Uganda kwa katuzo tugenda ne Bungereza? Nakisaba nakodda naye nga bw'omanyi okweyagaliza kungi nnyo. Sagala yobanira kwogera bigambo bibi ku nsi yaffe kubanga interview ni jagenda viral. Naye njagadde ekyogere eri abakulembeze abo abakitwala bakirabe ntungira ntya ku American Airlines nonnemesa okutungira ku Uganda Airlines. Wagezaako ne bagamba ne concept it's written, it's on paper na sabadda it's there. Nentungira ku United Airlines, it's an American Airlines. Nentungira ku Emirates, nentungira ku KLM, nentungira ku Turkish Airlines. Nnyonyi ez'enjawulo lwaki onnenesa okutungira ku Uganda Airlines one nga kigenda gitumbula. Yes. Oba nfuna bulungi. So kangene nkikolera eri gye bakyagala. Bakuwa nsonga ki? Olya nga gwozibuusa amaaso. Ensonga ze bampa zaali na nnafu nnyo. Baayagala nze nensasulira ettiketi. Nze nakiraba nti ekintu kye ngenda okukola kigenda bakola ki? Kigenda ba promoting nga kibateekera eddala waggulu. Singa kibadde kisoboka n'erinnya nandiryogedde naye saagala mulabisa. Yakugamba ebyo. Oba okitegeera. Naye n'atuuka ekiseera n'angamba ate nsasule certain percentage which was also kyali nakyo kyakunyigiriza nze kino oba nfuna bulungi. Bwe nali nyambaza Lucky Dube mbulira promote abaali bamuleeta. Nembagamba nina kye nayiyiza okuwa Lucky Dube cause mu agenda yaabwe bayinamu n'okumugabira ebirabo. So gayina nannemesa nangamba nina okusasula nga sponsor. I wanted to go with my friends. Oba okitegeera babeerewo ate nsasule. Naye nga intelligent rasta bwabeera n'ekibypassinga. Era njagala okwebaza Sara Zawedde yali mukwano gwange eyambuusa n'angamba nti bw'olaba house manager w'oku National Theatre yali ayina program y'aba artist okumeetinga Lucky Dube. So gwe mbuulira idea ate ye yajagala bwagazi. Ne banteeka ne mu program ne bampa ne time ne balocatinga ne time. Bwe mpa Lucky Dube ekyambalo yakyagala nnyo. That is a recognition award to me. Oba okitegeera kyalekawo n'omutegesi yakusaba yakafimbi. Kati omutegesi agenda okulaba Lucky Dube akkiriza yandabiraawo kubanga eyo program y'oku National Theatre teyagiriimu. Eri yali ya ku National Theatre nga bamukoledde nti mu byagenda okukola jagenda asimba emiti bw'anaave agende kuba mu babies home mu ddwaliro abe agende ku National Theatre alabe ba artist kati ng'emu program y'eno nayo ndala. Kati be bataddeko abanaagabira Lucky Dube ebirabo naye tabamanyi. Oba okitegeera kati Lucky Dube akyagala nnyo n'akyembracinga. Wahaginga ngamba nimbadde nenanya ekyambalo kye ngenda okwambala but I need to honor this. Era ekyambalo yakyambala n'ayimiriza bandi n'asobola okwogera ku Latif n'akubiriza ne bannayuganda okuwagira bannabitone n'okugula okusobola okuwagira okugula ku bintu byebikolebwa bannansi. Ndoza kyazimbawo enkolagana y'amaanyi wakati wo naye. Yes, exactly. Naye ate ndoza kyabuusa ne Uganda nga ministry okuzuukusa DIT cause kyali kitongole nga kyaliwo okuva edda nga kyafa. Then abone batandika okwekkiriza nti we can introduce what we call bubu by Uganda build Uganda. Wow. Oba okitegeera. Era bwentyo ba artist bangi nnyo ne batandika okwenettanira. Ngala yayambaza Lucky Dube nange lwaki tanyambazaako. Yambaza singa. Ngabo abantu ge yayambaza Bobi Wine lwaki nange tanyambazaako. Oba nfuna bulungi. So kyali kirungi nnyo ekyo era nakyagala nnyo. It's one of those recognition awards. Tasobola kuchallengingibwa oba etavuganyizibwako. So bwekito bwekyali. Mukwano gwaffe nkyakwebaza nti okyali naffe tuli ku Reggae Embassy esangibwa Kawanda ajjekolera. Amukulu Latif byonna bitunyumiriza era biweso biteeka akaso ku matama eri omuzadde n'omwana. Bizibu ki by'osanga mu industry yeno y'okutunga mu nsi mwoli? Ebizibu byo bingi, challenges nyingi. Bwe tutandika okumentioninga challenges especially this time around nga tusemberera obululu okulonda omukulembeza addako challenges serinze zekka wabula n'abatunzi abasigadde nti nga tuli mu lutalo olw'okukendeeza ebbula ly'emirimu mu bavubuka
oba mu batuuze ba citizens naye ate government efuuse ensaale mu kulemesa abakozi nti amateeka ge bataddewo gazze ganyigiriza abakozi okugeza nja kwogerera omulimu gwange ng'ogw'okusomesa n'okola ki n'okutunga nti as much as nti essaawa eno waliwo ebibiina kubanga etteeka lyayita obufuzi bwe tulina bwa bibiina multi parties ate n'okizuula nti buli party erina kala yaayo so buli muwagizi wa kibiina kye ayambala nga party ye naye kyetufunye nti olw'okubanga nti aba red bangi nnyo meaning ate nabo be-embracinze kala yaabwe kati babadde bakola orders nga it's an opportunity to us okubeera nga tusobola okukola kasente which is normal tukolera mu kutya first of all mu bugubi bungi nnyo sebo nze n'okufuna interview ku TV sikyafuna interviews era we yayambaza Bobi Wine ebintu byabwe ebyo oba okitegeera waliwo okuboolebwa so ebintu bingi nnyo bikyuse mulimu guno nti people can hardly remember nti nkyaliyo bansiba ne baagala banneerabiza ensi as much as abantu banwanirira naye ate tulinawo a larger platform ngeya televisions naye ate TV nazo kati zitya okuhostinga omuntu nga nze olw'okubanga nakolera avuganya ekyambalo ekyettanirwa buli muntu so temwetaaya temwina we don't have that freedom to operate to work and express ourselves. Ekyokubiri okusomesa nga bwe nkugambye nti abantu bangi nnyo bandyagadde okuyiga omulimu guno abamu baguyiga olw'okubanga baagala okufuna ekyokukola beetaase obwavu naye abamu batandise n'okukitya kubanga bw'oba osoma okutunga tosobola kusoma byonna obeerako ne specialities kati essaawa eno oli omuntu okuyiga obuyizi enkofiira kisobola okumubeezaawo kubanga tukirabye amakampuni mangi waliyo kampuni nga yeekola ngatto zokka waliyo kampuni ng'ekola nkofiira zokka so bazze balimitinga emikutu egyo oba amakubo abantu ge bandiyiseemu okwetaasa obwavu kale ekintu ekyo nkivumirira ne sekuvumirira era njagala okukulimira kubanga ate bwe nagikolimira gavumenti ekigambo kyange nakyo kikambwe nnyo wabula njagala gikukulumira olw'ebyo byezze esalawo nga tesoose kwebuuza kuba stakeholders kubanga nga bukiri kye nagambye singa baali baagala okunkwata tebandiyiye wano magye okwonoona ssente z'omululu w'omusolo baayiwaawo kabangali nnyo eza poliisi kabangali ey'amagye n'emmotoka zino obwa black obwo obuzikivu ago gonna gaali mafuta the security personnel abajja bonna baali balina okusasulibwa damages ze baakola so that was wastage of taxpayers money so nga ate ekintu kyali kyangu nnyo being a credible personality bandinkubidde kasimu to find out about my credibility ne baŋŋamba sebo weetaagizibwa ku CID okubuuzibwayo ebibuuzo kimu bibiri kyandibadde that simple obutonoona ssente ezo zonna ezatokomoka okwonoonera n'okunfiiriza over 1000 hours bwe tuzizza singa nali nkolera mu America nandibadde nsasulwa ssente mmeka kubanga bakola per hour basasulwa per hour 43 days in detention and the damages simanyi oba bakirowoozaako kansuubire mukirowoozaako nti mulina okunsasula basiba ba myaka ana ne batabawa yadde akantu okiwulira anyway nze bwe ngende wajja kyange mukyala nsiibula n'ekiwagu nsiibula n'ekikuta kiki kyoyinza tukolerawo waneeno ng'otuggyako engalo naffe nga bwe nagambye ninawo client mwana muyimbi nga bwe wamulaba she's an uprising star she's a rising star abamu ku abaana betulinamu essuubi abalina amaloboozi yagadde omutungira akateeteeyi aleese material ye era yeeno gyolaba so kyamukisa mulungi nga wojjidde katukagula akateeteeyi kano n'abantu bakirabeko engeri gye nkikolamu mu butikitiki ogenda kikola kati nga tudde wa katukakole kati why not nange kanzije genda wali ku table kakomole basaba ne banyabo eddakiika zino zetugenda omala hanene entono omukulu agenda kukola akantu kano beerako totemya gibeereko tagibuukako bw'ogiwalampa tokola ki tokola ki
Era. Dani ndozo twa bulungi. Latif. So tandise. Kati tugenda tutandika nakola ki nakumupima. Chokino bot. Okuba itopima. Yeah. Wano bwetuba tusoma mugundi nga katugeze tusomesa mu Luganda, right? Tugenda kukola ki? Wano bino olina okupima ebitundu by'omubiri. Se ebitundu ebyekyama waba ebitundu body parts eby'omubiri, yes. Eby'omubiri, yeah. Kambanjulire omurasta designer Latifu eyakuguka mukutunga you know I know. Latifu yo ha kalatunga erazze wano atulage ku bipya byalinawo mujjukire mu mwaka 2023 Lakedube bwe yajja wano Latifu yo ye yatunga ekyambalo kirungi Lakedube omugenzi bwe yayimbira bwe yaveeyo yagenda mu ggwanga ery'e Naija gye yawangula awaadi mu kutunga bwe yakomawo yafuna sikaala nagenda e Bufalansa gye yakugukira mu fashoni ne dizayini bwe yakomawo yatandika Latif Academy ng'esomesa fashoni ne dizayini Latifu tunga Latifu tunga teyakoma kwebyo nayiya Rasman singa lwe lunaku olw'abarasita mu nsi yonna twali tulyawo bwe yagenda eyo mu Amerika gye yatungira mu bbanga ngali mu nnyonyi Latifu tunga kati azze wano atulage ku bipya byalinawo Latifu no ekitone kyakutunga kye kyamufuula ow'enjawulo mu nsi yonna waliwo abanyiiga ne bamusalako duredi nga bamulanga munneewe Bobi Wine olw'okuba munneewe Bobi Wine olw'okuba yatunga freedom fighter striking red missile overall olw'okuba
tugende maaso. Ngambye waliwo abanyiiga ne bamusalako duredi nga bamulanga munnewe Bobi Wine olw'okuba yatunga freedom fighter super striking red missile overall olw'okuba yatunga freedom fighter super striking red missile overall olw'okuba yatunga freedom fighter super striking red missile overall olw'okuba yatunga freedom fighter super striking red missile overall kati azze wano atulage ku bipya byalinawo Latifu tunga Latifu tunga njulire omurasta designer Latifu eyakuguka mu kutunga you know ano Latifu no ha kala atunga era azze wano atulage ku bipya byalinawo mujjukire mu mwaka 2023 Lucky Dube bwe yajja wano Latifu oyo ye yatunga ekyambalo kirungi Lucky Dube omugenzi bwe yayimbira bwe yaveeyo yagenda mu ggwanga ery'e Niger gye yawangula awaadi mu kutunga bwe yakomawo yafuna sikaala nagenda e Bufalansa gye yakugukira mu fashoni ne dizayini bwe yakomawo yatandika Latifu Academy ng'esomesa fashoni ne dizayini teyakoma kwebyo nayiya Rasmansi nga lwe lunaku olw'abarasita mu nsi yonna kati azze wano atulage ku bipya byalinawo Latifu tunga Latifu tunga twali tulyawo bwe yagenda eyo mu Amerika gye yatungira ku bbanga nga Ambaza. kati gwatwala munnange temanyi gye tuli olugoye lunene tulutute na ddakiika zizo kukyalani eddakiika ziizo. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain,
low sperm count, high blood pressure, synapses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Wano waliwo omuntu oba oyambalira wali mu office. Ewo yambalira. Designer latifu eyakubuka okutunga you know I know latifu Chima kala tunga yagenda okwange naita eyawangula awadi okutunga eyakomawo yafuna sikala nagende otukomerewo kwera komawo kati give us your best. Wow, nice. Latifa Academy isomesa fashion design. Wow. You tuyita chicken back nga bwogiraba. Inspired by the bird, the peaceful crested crane. Na ate waliwo omwana yagidefine nze simanyi baatu ekinyonyi ekyo naye nga ate vundi yakyo saajagadde bulungi. Yeah, it's a dress for chicks like her. Chicken back. Yeah, man. Bakayita bati? Chicken back. Yeah, katete katabo nnyo. Kava kuki? It's bird inspired. Yeah, it's inspired by the bird, the crested crane. Peaceful bird. Basebo ne banyabo bwetu bwetufundikidde olunaku olwaleero n'omukulu Salif senior intelligent rasta. Yeah, man. Kana akakoledde dakika Kaaga. naye ng'ekintu okiraba kiri bw'oba teweekakasa dakiika ze nkakoledde ziba dakiika mpawe kaaga oba akakoledde mu butikitiki. Sobanga ndabe eyo abantu nga oli atunga ali very fast atunga olugoye mu dakiika 3 nga nkola nkola mafi exam bakanyumya olunyuma la dakiika mpawe kaaga kateeteeyi kaako kaba kamaze okugwawo abaddeko bakatandise okalaba. Yeah, man. Yeah, so for now mutukize tubasiibwire tusinkane olulala in case omunoonyako ku Kawanda gyekolera. Sign out. xpotv to the world.